Kitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment. Ebitoke nabikuwaba byanga bugwe. Empumumpu zino olaba kati ng'empumumpu. Oyo ogijjako. Mugitemako. Mami yali alinze kukozona. Wanyisewo. Gyendisebo. Naye engo munayo genda n'obula obuli ento kyalabika ennaku zino. Nga mwendi nga sayinza okukulaba. Nange okusanga naye ate oli mutuufu n'obula. Kubanga n'ekintu kyendaba ekigenda mu maaso wano. Wate. Waliwo ebigenda mu maaso byendaba ebitali birungi eri omwagala w'abangi. Waliwo byenzudde. Ndaba nga waliwo olukwe olugenda mu maaso lwesitategeera. Waliwo olukwe. Kubanga omwagala w'abangi kyeyamaanyi ayagala kundyamu lukwe. Nga muli banywanyi. Kubanga tugenda mirere naye emirere egyo nyinza obutadda. Ate olwaki todda tujja kudda tewemala mu maanyi defense obutadda ate wemala mu maanyi tujja kudda. Kyeyamaanyi kennyini omwagala w'abangi yaŋŋamba bankuba omulere sidda. Naye anyawe bijjawa kyetaaga omuntu sokole kyetaaga omuntu obeere ng'olinamu obukodyo. Nze nyina obukodyo bwange. Kakati bw'obeera mukulembeze kati nga gwe bwakuwa ogw'okukulemberamu mirere kyetaaga ng'olinamu obukodyo. Manyi inspector oli munene naye tolinamu kakodyo wadde. Obunene bwakusalira ki? Tolinamu kakodyo wadde. Muntu kyetaaga ng'olinamu obukodyo. Nze nyina obukodyo bwange. Kubanga kakati naawe togenda kudda. Kuba chairman yaŋŋamba bwe ŋŋenda nkutega omulere okwozo. Nkutega awali omulere omukambwe. Kube bwe yakugamba. Kakati bw'oba tolina bukodyo owedde. Kati naawe tayagala odde nange tayagala naye ate nze alina obukodyo bwange so butadda. Nze nyina obukodyo bwange. Byonna bino mbitegedde lwa bukodyo bunyambye. Muntu olina okubeeramu n'akakodyo ne bekabakamu bakuyambenkako. Naye kakati bw'oba olaba sisobola kufuga kyalo kino. Bw'oba olaba sisobola kufuga kyalo kino. Inspector ŋŋamba ate omwagalwa w'abangi omwagala w'abangi ng'awulira neefuulidde andi amulu anjiddemu olukwe ayagala mpe. Kati nange era nyina muli amulukwe muggyeko obuyinza. Difference sibiriiko. Oyo omusajja n'amala amanya nti olina n'ekigendererwa oba olinamu ekirowoozo kimu bwe kiti oba olina ekiruubirirwa oba wali olooseeko oba just kulowooza bulowooza nti olabika olinamu akantuntu oyagala kudda mu kifo kye. Just ekyo kyokka kidiba kyasidi kizikiza. Ngani gwasa mu kidiba kyasidi nga nange mulagako obukodyo bwange. Negumpulira buwulizi kati bwana amanya ondaba lwa butono bwamanya nti olina ekigende ondaba lwa butono naye obukodyo bwennyina bwe asooka okunsobola takusobola naye bwamanya. mwagala abangi talina kyankola. Ate kati nze olaba bampaana n'okumpaana nti nina akalevu. Kana akalevu kabaakisa. Omanyi bwe nakutte mu kyalo kino ekisa kyenyinza okulaga ku kyalo kino gwe okimanyi. Gomanyi ekisa kyenyinza obbalaga inspector. Baŋŋamba nina akalevu kabaakisa. Naye njagala kino kibeere wakati wange naawe. Sinabwe kyengenda kuwulira. Njagala kubeera chairman yakuwamba kyalo kino. Tukyogeranga nnyo ekyo omusajja n'amala ne bwafuna omuntu n'amugamba nti yawadde nange just nti wabadde nange n'omwana wange ffena tuba tuwedde. Waki wansanze awantu nga tuli babiri wakirimu kino ekintu kyogera kinene kakkana kinene ku kyalo kino ekyalo kikyogedde kinene. Anti tolina bukodyo lwaki weeraliikirira ensonga tolinaamu kakodyo wadde. Kakati nga bwe weeraliikiridde bwoti nga bwe weewuliza bwoti. Inspector wangisebo kino njagala kibeere wakati wange naawe.
sagala kuwulira muntu yenna ategeera nti defense ayagala wa chairman nemala nkiwulira mu nsonda zonna. Omanyi obukodyo bwange sagala njagala omanye obukodyo bwange bwe nnina obutonotono, sagala omanye obukodyo bwange bwonna bwe nnina. Okitegedde? Kitegedde naye omusajja n'amala tega nti wansinkanye banonge. Kati nze ngenze sagala otintime totya, naye sagala kuwulira kyonna nti ngenda kutwala bwa chairman. Kino kiri wakati wange naawe, kino kyama kyaffe. Togeza n'obotola ekyama. Nze ngenze. Mwana kino kigudde kirala mwana wange. Kimanyi namala twafudde ffenna yono n'amala kati nafuuka bannange kyamaani twatufudde. Genda tujja kwogera ewaka, genda tuveeyo. Ekitawuluzi kino kyekitawuluzi toseguka. Ekitawuluzi nga kikutuusibwako AMK Power Center Kalamba Kiganda, Mukire Suppliers Kikandwa ne Musekera Alcoholic Kombucha. Ekitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment. Ekitawuluzi olaba tomanyi ate nga tebatomanyi.